yonna nga bwe nabagamba ekwatagana ku Pretty Nicole kubanga Pretty Nicole yajja mu bulamu bwange ate tubadde nga we are just communicating through phone nga naye tetuli in touch kati nze neŋŋamba kiba kisingako omuntu nojja n'omulabako physically kyekyasinza okundeeta n'okulabako family yange. Pretty Nicole wamumanyi otya? Pretty Nicole namumanya through nga bwe mwalaba ebyaliko ku mawulire namwe mwabiraba so ebyaliwo nalaba nga bali yayisibwa bubi sagala biddamu ebyo so me I got in touch then waliwo someone eyanconnectinga namunconnectingako nanconnectinga ne ku mami Pretty Nicole. That's how I got to know her. Yeah. Okay, what really inspired you to come to know Muyambe because so many girls out there bakola ebyo ebintu byebyo? Basically nze njagala nnyo abaana abawala. Yeah. Nze ndi mama w'aba girls so njagala nnyo abaana abawala kati state Pretty Nicole gye yalimu nze nalaba nga yeetaaga omuntu asobola okumubeererawo physically, emotionally kubanga yali ayisibwa bubi nga yalowooza aweddemu essuubi. However much mama we yaliwo naye sometimes abazadde babeerawo naye wabaawo omuntu omulala era asobola okwenyigira mu bulamu bwo n'akusembezammo nakyo kiba kikukolera so nze nayagala I just be near her, I just be her friend kubanga yali ayisiddwa bubi. Ebiseera ebisinga batugamba omuntu avaayo okuyamba omuntu okusinza mu kintu kyabayitamu oba nga naye yakiyitamuko. Waliwo baddeko mu situation bwetyo nga Pretty Nicole gye yayitamu n'obeera oba nekikujjukiza? Siberangako mu situation Pretty Nicole gye yayitamu naye abaana abawala tuyitamu bingi basically kubanga naffe gye tukulidde tetukuze nti oba buli kimu kiri bulungi. Naffe tuyise mu bizibu ng'okunyigirizibwa katugambe okula olowooza nti no tebakwagala oluusi oyinza okuba ng'ogenda ku ssomero ng'oluusi toyina ndabirira nnungi toyina like busobozi kubeera ng'abaana abalala so n'okula ng'onyigirizibwa ne weesanga ng'osikiriziddwa okuba nga okola ebintu ebitali bituufu. Ffe tuyiseeko naffe mu bintu ng'ebyo naye nze siitangako mu eyo embeera nti gundi yali ankubyeko. That was too bad. Yeah. So mami Nicole omusisinkanye olunaku olwaleero owulira otya okubanga munnaye munne kati saa zino bwe obadde afaayo eri omuwala oyo owulira otya okubanga maama w'omusisinkanye olunaku olwaleero? Basically mama Nicole is a very big woman. Nze okuva bino ebintu we byatandika mpaka ne kati nga Pretty Nicole sawe nali mikono gya Hajati Kulthum me and mama Pretty tetulekerangawo communicating. We have been communicating since day one. Mama Pretty Nicole namu meeting as a stranger but right now to bonding we are like families. Not so? Twava mu bino ebyomikwano twafukanga nze mutwala nga ow'Oluganda. Okay, bagamba the main reason why wa community ozeno na Nicole mutwala German jagenda osomera. Yeah, ekyo kirinamu mu nkola kubanga ekyo kintu twakyogerako ndowooza even since day one okuva nga when I was talking to Pretty Nicole nti agende ku ssomero ekyo kyo twakyogerako ne mugamba Pretty Nicole wamala P7 sawa yonna ngenda kuleeta German era sikijjangawo. Okay. How sure are you to know wanagenda German education egenda kyuka is going to be a girl gwetaaga okulaba? Kubanga eri nsi ndala environment ndala olulimi lwokka lukukakanya ne weesanga kubanga level yayo nayo nnungi but embeera challenges nti oba oyingidde mu nsi empya tolina mikwano mingi gigenda kusikiriza wano ne wali nti oba ki so ekyo kigenda kuleetera Pretty Nicole okuconcentrating naye however much nze tewali kintu kyensobola kukola nga Hajati Kulthum takimanyiiko so nina kukwatagana na Hajati Kulthum tulabe tusalewo ngaffe abazadde abasatu kwegaba abasatu abaana abali mu bulamu bwa Pretty Nicole. Hajati Kulthum wabagambye naye alyoke nakyo nze sirina buzibu kubanga right now Pretty Nicole ali mikono gya Hajati Kulthum. Nze n'ebibuzo bibiri ekisooka okola mirimu ki gwe ng'omuntu? Mudwaliro. Okola mudwaliro. How far are you going to take Pretty Nicole's life okulaba nti no ogenda kumufaako kyenkana ki?
kuba omuntu ayinza okulowooza oyagadde kujja kumanyika mawulire n'ogamba kolipire Pretty Nicole ogera muyamba kyenkana ki? Saagala kujja kumanyika mawulire kubanga Pretty Nicole era ndowooza buli muntu yenna ali mu bulamu bwe kyateeka asobola okubeerako mu media kubanga singa nali njagala okumanyika mu mawulire nandibadde najja gyendi ne mbagamba banange mukimanyi ntudde Pretty Nicole ku ssomero naye saakyogera sekyo until okuva omwana we yatoloka ku ssomero neemunoonya nga simulaba nga nina of course kwekubira ndulo kitegeera naye bwe mba nga saasobola kuvaayo luli naye nga saawa eno nvuddeyo olw'ekintu ekirungi nze I can just inspire her kusoma kubanga teri muntu abeerawo nga yeemaliridde mu nsi nga tasomye newe oba nga oli celebrity ne ba celebrity saawa eno but bejjusa ne bagamba singa kale naffe twaddayo ne tusoma so me the only thing I want to okumuencouraging continuing nga asoma that's all abeere naye omuntu w'amaanyi mu future. Okay mami ogamba otya mami volume banne Nicole ali atya mukyanga agenda ku ssomero? Nicole gyali ali bulungi talina buzibu kiddemu ko mu ddoboozi yogerako nnyo tebali kuwulira gyali ali bulungi talina buzibu oleeta okusinkana omukyala eyamukuyambira nga tena omwa ataddemu maanyi mpulira bulungi omukyala mwagala nnyo mukwano gwange nnyo kyenyinza okugamba Nicole mpulira baagala mutwala Germany g'osigale Kampala e Uganda Uganda kyokya olyoke nakyo ekyo kati kubudde buno sirina nnyo kyensobola kyogerako kulw'ensonga sinnabakola banti Pretty Nicole batugambye agenda Germany kyagenda ssomero nze ku ssaawa eno obudde buno sirina kyensobola kwogera nnyo ku ekyo ekyokuba nze nsobola okusalawo oba kino oba kiri naye kyenyinza okwogera nti ffe nga abazadde abali kati nga Hajati Clothum ne Queen Germany ng'abazadde ababiri bwe baba bakwataganye bo bennyini basobola okusalawo ne bamanya kiki Nicole ku budde buno kye yeetaaga onafuna best education ye Germany bo basobola okusalawo nga abamulabirira naye nga owulira waali yagadde omwana agenda afune kubuyigiriza obusingako waneeno mu Africa bwe kiba kisoboka nkyagalira ddala kuba oyo okusoma kiba kirungi mami wawulira atya nga okusoma kwebweru era si kwe kumu n'okwawana wawulira atya nga omukyalo yazze mu bulamu obwo aliwo ono Queen Germany simulinaako buzibu era mpulira bulungi nnyo mwagalira ddala ono olwakimanyi tetulina buzibu ono tukwatagana embeera eri etya kuva eba mutwala ku ssomero ly'abasiraamu gyasomera essaawa eno embeera ya Nicole yakyuka kubanga ekisooka Hajati ye abulirira abaana abo abawala ekiwulira Nicole already mwalaba yali yaddukayo ku ssomero kati nga tewali nasobola muzzaayo kuba ono yali akyogerangako era ekyo nakyogera naluli naye nga Nicole tabyagala kiwulira paka Hajati bwe yajja mu bulamu bwa Nicole bwe yajja mu bulamu bwa Nicole n'akwata ku Nicole n'amwagazisa okusoma n'amuwuliriza era neebaza nnyo 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 Dr. Hajati Clothum neeyanzizza nnyo neeyanzenga kubanga akutte ku Nicole n'amukyusa kati olaba abeerayo nga mukkakkamu ekyo nkyebaliza Katonda biri bitya because at first we yagenda kulira essomero yagambanga abaana bamuvoolanga abasomesa nga amutwalanga ekyokusekerera wogendayo kati agamba ati ekyo mbadde nzamumitinga ate ekyo mbadde saagala gye twavaamu ebikadde tubikomyewo kati kuba kati bino tuli mu bipya kimala nze nange sobola kumaliriza eno interview nga sebaziza Hajati Clothum omukyalo oyo mwebaza nnyo yakonvinsinga Pretty Nicole okuddayo okusomero nze nga nze omuntu yali yannema
kubanga nange nali nkyagala. So Hajat Kulthum nkwebaza nnyo webale kutwala Pretty Nicole ku ssomero ate webale nakumpa mukisa kubanga Hajat munnange twogera sigama kati tuba byakumwesibako twogera Hajat webale kumpa mukisa kubanga okimanyi nti nange ndi mama waba girl child njagala nnyo abaana abawala ate nompa n'omukisa nti nkwategane naawe nzaani. Thank you so much.